Mwebanga mutya abagala balungi abeekumira kusenga Faith 256. Olwaleero nze n'ensobi abakyala ze bakola mu kiseera ky'okwezina oba abakyala ze bakolera mu buliri. Nayogerako ku nsobi abaami ze bakola, kati olwaleero ndi ku bakyala. Kozi naffe ng'abakazi oba ng'abakyala tulina ebintu bye tukola ebinyiiza abasajja oba ebijjako omusajja n'awulira nga mudu efudde. Naye oluusi this person doesn't bring himself okugamba. Nagamba mukwano ekintu kyewakoze bwe kiti sikyagala, and it keeps on repeating itself kubanga aba teyakigambye ate oluusi naawe batomanyi nti kyokola nsobi. So tulokkalire owulirize osome era oyige omale weekubemu tooki ogambe kyekika ky'omuntu kyendi oba nedda, oba kyekika ky'omuntu ky'oli nkusaba okyuseemu. Namba emu kwe kubeera nga omusajja tomubuulira ky'oyagala. Ebiseera ebisinga ffe abakyala tugenda ne tulowooza nti omusajja alina okumanya gwe ky'oyagala ng'omukyala. Omusajja si Katonda ate si mind reader. Tagenda kumanya kikusanyusa unless ng'okimugambye. So olina twala akadde n'omubuulira ky'oyagala mu buliri n'ky'otayagala. Nkubiriza nnyo abaagalana okubeera nga mufuna kye tuyita intimate talk, okutuula ne mwogera ku nsonga zammwe ez'omu kisenge. Abasinga bwe tutuuka ku topic eno waliwo n'abamu nga omukwano gwo patanawo oba boyfriend wo oba girlfriend wo oba bba oba mukyalawo ng'asobola okuleeta topic eno mugyogereko n'otandika okwebuzaabuza ne weeryawo. Kyokka surprisingly ng'osobola okutuula mu banno eyo mu bibaala oba mu mikwano oba ku kapiira ne mu binyumyako. Naye ng'ate bwe kituuka ku mukwano gwo gwandibadde weesiga, gwandibadde weeyambulira kubanga akumanyi talina kyatakumanyiiko. Oshayingawo oba weefuula mbu oyina ensonyi. So abakyala abasinga mu bityo byogerako. Naye kyandibadde kyavunaanyizibwa omwami n'omubuulira ky'oyagala. Olwo lwe mugenda okunyumirwa okwezina era lwajja okusobola okutuusa ku ntikko. Naye buli wanaabeeraawo nga musajja wattu abaatisa bibaatisi oba kino kye kimukolera oba kiri kye kimukolera, emibiri gyaffe gya njawulo. Ebisanyusa Jane si bye bimu ebisanyusa Rose, ebisanyusa Rose si bye bimu ebisanyusa Sarah. Tuli ba njawulo. Tuyinza okufaanagana mu kikula naye ate tuli ba njawulo. Feelings zange we ziri eza Rose si we ziri. So weeweeyo obeere ng'omwami wo omugayidinga oba omubuulira by'oyagala ne by'otayagala. Ensobi namba 2, okuleekaana okuyitiridde. Waliwo abakyala aba customizing oba aba normalizing ekintu ky'okusikina. Nabagamba ekintu ky'okusikina kiva ku nzina musajja gy'akuzinamu. Osobola okuleekaana, yes, nga byakuzina gyebiri, naye ate waliwo abantu nga ye Eva omusajja aba yakatandika omuteekako engalo n'atandika okuleekaana ne baneiba ne bamanya nti muli kwezina unless nga muli mu kikomera. Naye omusajja n'abeera ku muzigo n'akufulumya bw'atyo okuwerekera ne batunula y'ono leero gwe yalese bannange ono aleekaana. Kwegana ne bakumaakinga nga waba muli 2 oba 3 gwe lwojja balumanyi agamba oyo y'oyo aleekaana. Bw'oba nga ggwe olina eddoboozi eddene nga tosobola kwefuga oba nga obwagazi olina buyitirivu nti omusajja olukkoonako owulira ng'obwongo busaanuuka, osobola okukwata tawulo n'ogiteeka wakati mu mannyo go n'obeera nga at least osala ku ddoboozi. Ebiseera ebisinga abasajja anyumirwa nnyo bw'aba akuzina n'oleekaana naye nga by'oleekaana gyebiri oba n'osikina nga by'osikina gyebiri. Naye tannaba kuyingiza mukira mu mmana ng'otandika okuleekaana. Tannakukwata yadde ne ku musino ng'otandika okuleekaana. Just kubanga bagambye nti olina okusikina olina okuleekaana omusajja omuzzeemu amaanyi nedda mukwano. Sikina ebyaddala kubanga ate naye bw'anaakitegeera nti omufera kimunyiiza. Akitegeera nti obeera nga n'amuwewula. Nze kunze bwento bwe ndaba obeera nga agamba nti siri musajja kimala, okitegeera simalaako. Oli awo ndiyeeka buddiyeesi nti byenkola gyebiri naye ng'ate kyebiriiyo. So sikina ebyaddala kubanga birungi naye ate don't overdo it. Tokisussa. Mu bufu bwe bumu obwo ngenda kutunuulira ate omukazi asirika. Ate n'omukazi asirika atama. Ngambye aleekaana naye byakola bibi. Wabula waliwo n'omukazi asirika mu buliri. Omusajja n'abeera nga ali ku kiti oba ku muziŋŋoonyo. N'akuzina nga tovaamu yadde n'eddoboozi n'eryo. Olinza okuba tosikina nti toli muntu wa kusikina. Ensikina za njawulo, tulina ebika by'ensikina. Ijja kubeera video ndala. Naye olinza okuba nga tosikina ng'ofulumya eddoboozi. Naye osobola okuba nga enzisaayo
okitegeera si okyusaamuko mukitegeera ng'ensiki nayo bambi enzisa yokka eyo ey'okusika omukka omusajja yenna engeri gye mulaga nti kati wano nina kwongeramu wano anyumirwa wano tusse wano twambuse nga toleekaanye naye wali ozinyeeko omuntu ng'ali awo kugamba kitanda kyekikaaba ekyange tekikaaba kigaanye nga kitanda kyekikaaba omanyi ngaekitanda ekikaaba ng'ozina omuntu nga tewali ddoboozi lyonna mpozi nemma n'okukaaba kubanga emmano osobola ogizina n'ogikaabya ssebo n'ogijjamu amaloboozi gwe ag'enjawulo emmana gye mulaba evaamu amaloboozi so n'okusirika ennyo si kirungi waakiri kale munyumye bw'oŋŋamba senga nze mu butuufu ebintu by'okusikina si bintu byange nalaba nga byagana munyumye mugamba ow'omukwano naye okimanyi nti ozina bulungi in a normal voice teweetaaga kwongeramu naye mu ddoboozi ekkakamu in fact gwe kennyini eddoboozi teweetaaga na ddifumbo bakigwenyumya bunyumya mboozi kubanga already bw'oba omuyimo gwo gukwerumira ng'eno emmana bagitakula owulira bulungi togenda kubeera ng'oyogera kyekimu ŋŋanze bwe ndi okwogera ssaawa zino eddoboozi automatically liba lyefuula so omugambe munnange ow'omukwano nsanyusa okulaba mu mana yange bannange onzinye bulungi as long as ebintu byomunyumyako bya mu kisenge ate si kubanga akuzina nga omugamba baby okimanyi landiroodi simanyi yatibaaza amateeka amapya omukazi oyo nnaajooga baby okimanyi nti nno abaana balina turipu baby baatuyise mu PTA meeting y'abaana ku ssomero baby ng'ate byonyumya tebikwatagana ne byemuliko nyumya nga naye byemunyumyako bikwatagana n'ebyemuliko nakyo kikola amakulu by the way waliwo ensikina nga yakunyumya bunyumya mboozi ate n'enyuma kaakati ensobi endala abakyala gye mukola bwe butasaba basajja mmana ate basajja mikira ate ne munyiiga kino abakazi bangi ndowooza 7 ku 10 wano mu Buganda oba mu Baganda oba mu baddugavu kaŋŋambe mu Uganda temukiyina mulowooza nti mwakikwata nti omusajja yalina okutandika waba takutandise temulyezina abasajja nabo banyumirwa nnyo okubeera nga oli awo oba ng'ali awo atudde n'ojja n'omuweeweeta n'odda emabega eno n'omuyisa engalo waneeno mu kifuba n'ojja n'omunywegerako n'omulaga nti omwetaaga alina engeri gy'awuliramu n'amanya waawo omukyala wange ndowoozaako naye aneetaaga naye gwe n'obeera ng'agamba nti ebyo binyumira ggwe mbikolera ggwe lw'obyagala ng'ojja oba tobyagadde nga twebaka kati nno bambi abakyala tubeera n'omuyimo era obeera nagwo n'ofa nagwo n'ogaana n'okubuulirako omusajja tekiina kye kikujja kukala oba gwe genda bugenzi nga mwebase omuyiseeko engalo ozikkirize wano ku mukire oguweeweeteko kimulaga bulazi nti omwetaaga kimunyumira naye mwakabeera n'omusajja emyaka 10 mwaka ku mwaka mande ku mande musajja wattu lwaba takutteko tewali kikolebwa lwakutteko lwebo lwatakutteko teri ensobi endala abakyala gye mukola ate kwe kukisussa waliwo mbagambe nti kirungi oba tulina ofuna akadde omwagalwawo oba omwami wo n'omubuulira kyoyagala mu buliri engeri gy'onyumirwamu okuzina engeri gy'otayagala waba akukoze bw'ati sitayiro z'otayagala naye ate waliwo ensobi gye tukola wali ozinyeeko omuntu ng'olinganga eyazze mu kusoma n'okwata akatiti kyalagamba nedda kagire bw'oti kati waliwo abakazi era mba njogera ku kika ky'abakazi kino kanseke n'okuseka waliwo ekika ky'abakazi oba waliwo abakazi nga nze munansonyiwa naye nina mukwano gwange yaŋŋasenga omuwala oyo mwagala naye omuwala tubeera mu kwezina n'abeera nga anjigiriza ekyokukola nentuuka nga mpulira bintamye nga ninga atuukiriza by'ayagala namugamba nti era munange abayagala otuukiza byayagala naye bwe yannyumiza engeri gye bakikolamu mu butuufu nga newoba gw'onyiiga wuliriza kirira kati yambuka sooka olindeko awo kati giramu bw'oti zina nnyo lindako sipiidi oleese ennene namubeera ku ebyo yaŋŋamba ntuuka okumala nga byantamyetamye dda naŋŋamba nze siyoya nakumuzinira seegomba kugamba bw'aŋŋamba nti njagala kujja kusulako eyo ŋŋamba
nga kyekigenda okumukyaya. Kwegamba okutta omusajja olinga amulese mu kiraasi nti omusomesa kyakola kirungi nnyo era abasajja bakinyumirwa nnyo singa omugayidinga bw'aba akuza n'omugamba hane awo tovaawo yongeramu banyumirwa nnyo naye ate tokisussa awo nedda kirira yambuka lindako kati giraba oti nedda gira nyonyo sala speed sako gujjeyo uze namubeera mwebyo just imagine nga gugo babikola kale bitama mukwano bw'oba oli kika kya mukazi ng'oli bwotyo okijja kuzibwalira ofuna omusajja ojja kuŋŋamba nze nsobola ofuna omusajja mukwano ojja mufuna naye abikola n'abeera nga bimutamye. Ensobi endala abakyala gye mukola kwe kubeera nga mwagala nnyo bazinira mu nzikiza. Ebiseera ebisinga abakyala abalina emibiri nga tegiri shaped bulungi, olina amakudde, kibuto kyayiika, amabeere gaagwa, temwagala ttaala. Ebiseera ebisinga ggwe oba owulira nti omubiri gwo toli comfortable mu mubiri gwo, owulira ng'ogukuswaza okumalako emirembe naye ate nga gwe byolaba ng'ebyo ebitatuukiridde ku mubiri gwo mukabbaawo byasinga okwagala oba omwagalwawo byasinga okwagala. Lwaki obeera oyagala okuzinira mu nzikiza? Mpozi ng'olina binnamakula eyo wansi nga by'otayagala alabe. Naye wekiba nga si ekyo mukwano tewali nsonga yonna ekulemesa muntu kubeera nga omuwa emmana n'azina bulungi mu ttaala alabe kyalya. Tomanyi ngeri gye kimwetubetinga mu musajja ng'akuzina olaba ery'ebbere liraba nti lyagwa lyeryo eriryo ate era alyaga era yakukwana akulaba. Olinza okuba olina bimugaba kuno ku mubiri oba wano ku lubuto gwe ng'olowooza biswaza ebimugaba. Mukwano abasajja abamu mugabo oyo gw'olaba amutunako butunuzi n'ayima kati ate gwe okimuggyako eba nsobi. Ate abasajja banyumirwa nnyo omukazi eyekkiririzaamu. It doesn't matter oba wakula otya oba wakula otya naye confidence mu buliri kintu kyamaanyi nnyo oba kyakulwanyisa kyamaanyi nnyo. So olina okubeera nga wekkiririzaamu era ng'oli confident nti yes neemala amoke okitegeera cause figure olinza okuba tojja gifuna gy'oyagala cause ng'ogenze mu plastic surgery. So kati lwaki tokkiriza omubiri gwo nga bwe guli n'ogwagala n'obeera nga nawe omwagalwawo omwewudde. Ensobi endala abakyala gye mukola obuyonjo obutatuukiridde bwe butya nti mulowooza okugenda mu kiyigo n'onaaba that is all. Mukwano omukazi omunywegera ng'awunya katunguluccumu mu kamwa, omukazi okumuzina ng'omukka gwassa guwunya katunguluccumu kimalako emirembe. Eyo nsobi. Ffe abasinga tulowooza nti olunaaba omubiri ate sinabyo omubiri ng'ojjanga weeyala. Okwezina tekuliiko kunaaba mubiri kwokka. Agenda kwagala okunywegera ng'oyasama akamwa konna kawunya katunguluccumu. Weefeeko. Tekikugaana kugaayayo ka minti awo oba kaboga mu minti nga nti omuna batandika kwezina akamwa kafune ka fresh breath. Oba genda osenye. Bw'oba togenda senya kale gaayawo k'ogaaya. Naye gwe n'ojja n'akamwa nga kawunya nange bimalako emirembe go ge mazima bimalirako ddala emirembe bimalirako ddala emirembe gwe ky'oba omanya. So olina okwebeereramu n'omanya nti at least akamwa kange kawunya bulungi. Olwo abakyala batamuza nga nabo muza gwabwe bagwagala naye nagwo mukulu nnyo mu nsonga z'okwezina at least koziko ng'omwami we ye bw'atyo bw'akyagala naye waba si bw'akyagala kirungi nnyo okubeera nga weeyonja omubiri gwonna ne kitabeera ku kunaaba kwokka akamwa nkafuddeko kawunya bulungi. Akamwa kanene osobola okawulira osobola okwasama n'ossa omukka n'oguwunyiriza gwe kennyini osobola okugwanga naye akamwa kange tekampunyidde bulungi. Then ensobi endala abakyala gye mukola mu kisenge oba gye mukola mu kiseera ky'okwezina kwe kubeera nga okozesa amaanyi mangi ku musajja. Ogenda kumbuuza amaanyi mangi gatya? Ebiseera ebisinga abasajja kino kye njogerako mukimanyi nti waliwo abasajja nga balina enkovu ku mugongo nga zivudde ku mukyala. Bw'oba omala n'omusimba enjala ne weenyweza munnange enjala ezo z'omusimba ziruma. Oba n'obaako w'omukwata n'onywezaawo
oba muli kwezina ng'akusimbye omukira obulungi n'omusimba enjala ezo ziruma. Kuba abakyala abasinga mukuza enjala ne ziba mpanvu. So n'ogenda ozisimba munoze. Leero omwami eyaŋŋamba ekyamulesaawo omukazi yaŋŋamba mbu simanya mbu yamunyiga embirizi mbu yamukwata muno mu mbirizi n'amunyiga mbu nawuliranga gwajjamu omwoyo. Munaye kisobola okulesaawo omuntu wo. Eyo nsobi nnene. Bw'oba omanyi nti ggwe weetaaga amaanyi mangi kale wanirira essuuka toweekwata ku munno. Then n'ensobi endala abakyala gye mukola mu kwezina waliwo abakazi nga tayagala kweyambula. Ebintu by'okubeera nga mwagala okubazinira mu ngoye binyiiza. Omusajja ayagala okwegomba omubiri gwe era nga bwe nkugamba kye kimu n'omuntu agamba nti jjako ettaala. Olugjamu empale toyagala kugyamu blouse. Kaakati ebbeera n'aliweeweeta toyagala aliweeweetere munda. Omubiri guneno gwolaba nnyama ku nnyama oba mubiri ku mubiri guyina nagwo engeri gye guyina ky'amaanyi kye guzannya mu nsonga z'okwezina. So eyo eba nsobi. Mukwano weeyambule kiki ky'otya kye bagenda okulaba. Mbwe ebbere lyago toyagala kati nno ekyengo ekiteeke ebbali. Gwe okimanyi nti waliwo omuntu atayagala kugyamu kaleega. Kati nga lwaki toyagala kajjamu? Tayagala kugyamu kaleega yenna ali awo yeekomomma ayagala bamuzinire mu ngoye yakwagala akulaba. So leka kubeerawo nga weekomomma. Ensobi endala abakyala gye mukola kugezaako kwogera nga mwakamala okwezina. Kaakati kye kitya nti waliwo abakyala oba waliwo abakazi nga muli mu relationship ne mwezina oba omulundi ogusoose oba ogwokubiri oba ogwokusatu ng'omusajja yakamala bw'ati naawe waakamala yakawunzi ng'olinga adda amwetegekedde. Kati njagala twogere naye kati ggwe ssebo kati tuli biki njagala kumanya ki kyendi mu bulamu bwo. Kati ssaawa eyo olowooza agenda kuddamu biki? Eyo ssaawa si yakwogera ebyo. Agenda kuddamu biki? Abalala mubeera oluusi mwanyiize ne mumala okwezina. Kaakati ssebo njagala kumanya kiki ky'oyagala okumanya ku ssaawa eyo. Let the situation cool. Ate abakazi mu abalina eyo tendensi. Omusajja yazina mmana ne yeesirikira. Kaakati ffe abakazi nooza njagala kwogera nga mwakamala okwezina bw'oti. It's a total turn off. Omuntu essanyu ly'aba afunye aba excitement eri yonna gy'afunye olina engeri gy'ogijjawo. Kaakati biki bino ate ssaawa zino? Bwe tuba tulina okwogera lwaki twogera ssaawa zino? Olina okutayiminga akadde akatuufu ak'okwogeramu n'omusajja na biki by'oyogera naye. Wabula si ggwe buli w'oba osanze. Nene ensobi endala abakyala gye mukola. Sigenda ginenyeza nnyo kubanga nabagamba kirina okubeera nga mukikonseetinzeko oba nga mukikkiriziganyizaako. Okubeera nga omusajja yeewaddeyo n'akunuuna oba n'akugwa ebbakuli byonna n'abikola. Ebbakuli omusajja ogikugwa tekiyamba ye era takinyumirwa talina ssanyu lyakijjamu wabula akikolera ggwe. Tekirina kye kikuggyako naawe bw'ofukamira ku maviivi go naawe n'omunuuna ku mukira. Kirina engeri gye kiragamu omuntu nti naawe omwesiga naawe omwesiga kubanga omuntu okukugwa ebbakuli aba akwesiga aba yeesiga obuyonjo bwo ate aba akwagala. So it same goes to them. Naawe kako wansi omunuuneko ku mukira kijja mulaga nti naawe ekituufu weesiga obuyonjo bwe. Wabula munkwate bulungi kino nabagamba ekintu ky'okunuuna omukira oba okugwa ebbakuli. Oli alinza okuba nga ye akikolera naye nga gwe tolina busobozi bukimukolera. It's fine. Awo omugambira kihani wange omulungi oba bebe wange omulungi oba serulungi wange oba whatever. N'omugamba munnange ekituufu kiri nti nze sisobola bintu ebyo nina emmeeme entono yadde obinkolera onansonyiwa in a very calm way onansonyiwa nze sijja sobola kukikolerera. N'akimanya naye ebiseera ebisinga omusajja buli bwakugwa ebbakuli bambi aba asuubira nti naawe olina kwogenda okukolawo gwe n'osalawo nti wa teri kyokolawo omulaga nti ng'oli bulalamukko. So byebyo ebyange twewala ensobi zino tubeere nga tusobola okunyumirwa okwezina. Era abakyala abali eyo nga gwomanyi naawe oba omanyi ensobi abakyala zibakola osobola ozitula mu comment section ogamba singa nina omukazi naye ekintu bwe kiti ne bwe kiti akikola nnyo naye kyantama. Osanga olina gw'ojja okutaasa nga naye akikola nga tamanyi. Ebiseera ebisinga nabagamba kyo
mbakubiriza era sijja koowa kibagamba mufunengayo akadde mutuule mwogere ku nsonga z'omu kisenge si kufuna bufunyi kadde kugamba jangu twogere lwaki odda leeti jangu twogere okyanjagala nga bye mwogerako byokka ezimu ku mpaji ezinyweza omukwano oba ezinyweza obufumbo kuba kwezina ensonga z'ekisenge we ziba nga ziyuuga omusajja ne bw'onambuuza emirundi 85 nti okyanjagala omukazi ne bw'onambuuza emirundi 85 ng'olina kyokola mu kisenge ekimunyiiza buli lunaku akimanyi kyogenda okukola kitegeeza tajja kuzina ng'anyumirwa ate naye togenda kunyumirwa ate obutenyumirwa bujja kuviirako okubeera ng'owira bikutama bibeeraawo relationship yammwe egootaane oba obufumbo bugootaane so twebeereremu se byebyo ebyange Tegera ba subscribing ate na subscribing eddayo bale kwekuumirako gwandaba oba mpuliriza buli wentekayo ka video no Yeah.